Mpindi Dennis ne Richard Kiberu baddukanya kifo mu kkuumiro ebidduka kiyite Day and Night Parking e Kawala wakumira bodaboda ko n'emmotoka nga bajja ensimbi ezifujjira okuwangala kwabwe mu kibuga Kampala. Ekyennaku ebizibu nga bitamanya nnyumba mbi mu kiro kino kyennyini abanyazi abatereeza okubanga bali mukaaga okusinza ku butambi wakati bwa kamera enkesi bagerengetanya mu ngeri yonna esoboka okakana nga bekkase mu kikaali omwali bodaboda ne batwalako omukaaga empyattuku newankwadde kati wayise emyezi mukaaga ebyaliwo binyumyange byabaddewo jjo. Enkuba yatandikira okujja nenvaawo kantuleko no mu mmotoka natulako mu mmotoka enkuba etonye awo bwe nasemba okutekeera. Mukyokka Mpindi nga kyajja atandika okunyumira otulo munne Kiberu yamuwawamula amuyambeko kwekkanya ebyali bibaddewo. Nangamba gwe guddewo geeti wanze nedda sinzi nziguddewo geeti wedda nyindimu neeno si gwe guddewo nga tuwunagana twali tuyimiridde na wano ng'amaze okukakasa nti Kajjampu ne balagadde dda mu bbwa ekyaddako kwali kwerondalonda newankubadde nga byonna kwali kulonda byoya mukukuzi baali banyagiddwa dda. tutandika okulaba pikipiki eziba zibulamu otunula neeno notunula nti eno pikipiki teriimu notunula mu kitabo notunula naano nga teriimu. Abobuyinza basookerwako bazambalira ku migongo ne batuuka wabula abaserikale b'e Kawala baali bakukima bukimi olw'okubulwa entambula ebatuusa kyokka ne bwe bajja obudde obusinga bumalira mu kwekebejja butambi ng'omunyazi gye bwe yeeyongerayo. Mwemba ya polisi gye baleeta yafuba okukonga olusu mu ngeri yonna esoboka kyokka nayo mpawo kyamakulu kye yatuukako. Omusirikale n'atugamba eyali agikutte embwa n'atugamba nti kiyinza okuba bano ababbi baleese emmotoka wano we batikkidde ppiki. Wano bayanga okutimira ku banyini bodaboda okubayambako okwesa obumu obulondoola bwe baali bateeka mu bodaboda zaabwe batandikirawo okunoonya mu buufu obwo basobola okuzuulako bodaboda emu yokka ku mukaaga ezaali zibbiddwa. Waliwo gye baatulakinga nga bagisudde wali ku Crested Crane awo opposite to Crested Crane awo we baali bagisudde emu eyo. Obumu obulala batwala Nateete kyokka kye basangayo kyayongera okubamala amaanyi. Embwa we yatuukawo neewunyiriza olusu neva we ku crime scene awali byonna bye baakola kubanga we bajjiramu tracking twasangawo obuntu bwa tracking obukusiimula bw'amapikipiki. Basuubira nti otulo tubeeba kati twali twa bulijjo oba si kyo nga basooka kukubwa kalifoomu. Enkuba bw'etonya Sseebaka amasannyalaze gagenda Sseebaka kubanga ebintu ebyo bibeetera obeerawo mu kaseera ako olw'ensonga buli omu aba atakola ki abatawulira naye kwolwo saawulira nkuba. Mu kifo kino mulimu embwa enkambwe eddala kyokka mu kiro kino mpaawo mbwa yazukuka. Kasa tuggalawo geeti saa mukaaga pa embwa tuziggulya naye kwolwo zaalimu mu kayumba ate tewali mbwa yabogwa. Mpindi ekyamumalamu amaanyi bye basirikale ate okumufuula olusuku nga buli kaseera bamusaba nsimbi. Obaga tugendeko ku footage wa kamera oba osanga eza polisi zino ez'okumakubo bambuza kale kweganja kitwala nti bambuzaabuza nga babuzaabuza nga bangamba leeta ssente ate nali nzibiddwa. Mbu nga wayise ebbanga bakwata abavubuka babiri polisi byakakasa nti be baali bazizza omusango guno kyokka n'omukomera tebaabandalayo ne bateba mu nnaku ntono ddala. Enkeera ne bankubira essimu ne bampita ne baŋŋamba Dennis naye nga tetulina bujulizi bumala kukwata bano kubakuumira wano. Omusirikale n'aŋŋamba kati nze ngenda kukwata kuba sirina bujulizi. Mpindi ne Kibalingo baguluba ne polisi yennyini ekifo kino Joyce Nampijja era yiye amagezi malala ga kuzuula bodaboda zino ino gye yagwira ku musajja eyayita wa CMI ekyennaku yamunyaga okubula okumuleka esseke. Nga tutandika process mpeerezaayo ssente nga muweereza mpeerezaayo ssente nga muweereza. Kakati omuvubuka addusa agenze Masaka ngenze nonyereza omukyala we mulabi ali bweyogerera. Mbono bwe yalabanga ensimbi tezijja bulungi nga gatako okuyumbako n'okumutiisatiisa omwali n'okumusindikira obubaka. N'asindika message ng'ayumba. Kakati omuntu omutrakinga ndowooza ebibyo mbiveemu kusaba ssente tozimpa nkozesa ssente omusajja mutrakinze kati ali wano Nateete toweereza ssente ne muganda nakugamba sikyalina ssente wadde ssente zenkuwadde zimala sikyalina ssente. Yatuuka n'okumulima nga bwe yali akutte abateeberezebwa okuli Diplo koko ne Semanda kyokka naguno gujjo tebatuukanga. Nangamba tugenda muleeta awo wo maama omale omulaba nze ndi wa magye sigenda mutwala ku polisi ngenda mutwala eri waffe mu magye tulina gye tubakuumye. Ne mugamba kale nalinda Diplo neninda Diplo nakati Diplo simulabanga. Bano kusenga ekibaluma ye polisi okulema okweyamisa obutambi baabawa okunoonya ababbi bano kyokka n'okubawa obwayo ate ne basabanga ensimbi. Kimenya amateeka omuntu bw'ajja nga yeetaaga buyambi ate bwe tulabanga mu security okutandika okuba nti nabajjako ssente okuba nti nabayamba. Nti kyennyamiza nti okunoonyereza kutambudde mpola naye baba balabanga polisi y'e Kawala
kukozeseza kasoobo basobola okuba nti no beekubira enduulu ku poliisi y'Ekawempe. Polisi n'ebitongole ebyokwerinda ebirala bize bisaba abantu ba Ssekinomo okuteekanga kamera enkeso mu bifo byabwe kiyambeko polisi mu kunoonyereza nga waguddewo omutawaana. Kale kya polisi okulemwa okulaga ebibala nga yeyambisa obutambi obwakwatibwa kyongera okwetawo okubuusabuusa ku mugaso gwa kamera mu kunoonyeza ku buzi bw'emisango. Samuel Sebuliba, Agafeyo ku Spark TV.